Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. So bitambula bulungi ddala kama tumwebaza omwezi guno gwa June and the June babies. happy birthday. Mwana mwena ba celebrating omwaka omulala omwaka guno. Tusale mukama batidemu obwangu ate kana kalozi ndakawa naddala abali mu maka amaganda nti tetwerabira ennono zaffe gye ziva ne gye ziraga kubeerewa. So program y'olwaleero njagala giweereza naddala amaka agalimu abaganda ddala bagamba abaganda wawu newankubadde twagala kusosola mu mawanga naye nkaweereza ddala abazadde maama ne taata mwananga muli baganda nga mwina n'ezzadde eno program leero ngibaweereza njagala ebanyumire. So olunaku olwaleero mu program yaffe eya Share with RKB ndina owekitiibwa Geoffrey Kibuuka Salongo. Sijakirekayo owekitiibwa Salongo Geoffrey Kibuuka gwe ndi naye olunaku olwaleero era nga ndi nona aba London Streatham akagambo sikango bwoba kala walinga bakawandika ezo nenga Streatham we tuli olunaku olwaleero atukyazako mu ofisi okubanga tuwayamuko atubuulire nga omukungu oba owekitiibwa musajja wa Ssaabasajja Kabaka engeri mu gye kitambulamu eno e Bulaaya kubanga basinga tulowooza nti abeene e Bulaaya beerabira ebiri ewaffe eka so byo bitambula bitya okusomozebwa kwe basanga n'ebirala bigwa mu kkowe eyo. Sebo nsanyuse nnyo okunkyazaako wano mubaka wa Ssaabasajja mu UK ne Ireland. Ireland. Sanyuse sebo okumpa akakisa kano. Nnyabo webali kujja tulaba. Webali kuweereza. Amiina nnyabo. Kitambula kitya. Bulungi ddala. Amiina. Twebaza Mukama. Yesewo. Sebo buze ku balabi bange ba RKB. Abalabi RKB mbalamusiza nnyo. Kansubire mwenna muli bulungi. Yesewo. Olingali muzino office za balayika abakebera crime zibeera ku kkubo. Kompyuta ziri bbiri zeetunuddemu. Twandibadde tusinkana kulimu naye olw'obudde ngeri gye wampadde obudde obutono. N'enjagalo gyonsangwa n'owenkola kubanga ngenda okunyuka tetuli ba traffic. Era kituyamba okukitegeera kubanga abantu abasinga balowooza nti abakungu ba Ssaabasajja mubeera just mu bya bulijjo bya Ssaabasajja byokka temutambuza mirimu mirala. Nedda emirimu gya Ssaabasajja tugikola naye nga ate tukola n'emirimu egyaffe egya bulijjo. Kale kati tubigatta wamu oluusi tuba tukumugya Ssaabasajja naye n'oluusi ne tukola egyaffe egituwa ekigulira amagala eddiba. Ate nga muli ku mawanga musi bwangu essaawa muzigoba bugobi okubanga ofiisi akadde natali n'egya Ssaabasajja n'ogikwasaganya kino okikola otaye otandika ddi kasooke ne waggulu nti otandika ddi okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Natandika ddi? Yesewo. Ssaabasajja Kabaka ndowooza ebbanga liwerera ddala nga tuweereza mu biti eby'enjawulo. Yesewo. Wano mu buweereza buno bwe ndimu nabutandika mu May wa 2013. Naye nga sinaba kuweereza mu buvunaanyizibwa obwo nali mpeereza nga omukubiriza w'olukiiko lw'ababaka b'abataka ku UK mu Bungereza wano tulina ebika bya Buganda buli kika kirina akikiikirira. Tutuula ne twogera ku nsonga ezitugattako ezitukwatako nga ffe abantu kale nali mukubiriza w'olukiiko olwo ndoza kumala kubala lwatandika okumala emyaka nga twatandika ndoza myaka nga 6 nga nkola ekyo ate nga sinaba ekyo era mu kifo kyekimu kinasooka kubeera kubanze gwola neddira mbogo. Nali mbaka wa jjajjange Kayiira. Kale era nawo nali mpeereza nga nkwataganyizawo bwentyo. So gy'emirimu gye mbadde nkola naye n'ebirala emirimu nali ntula ku lukiiko lwa tulina amabendobendo nga nali ntula ku lukiiko lw'ebbendobendo lya South West England muno mwe tuli era nga nze muwanika ku lulwo. Gwe muwanika. Okubanga wava mu buwanika oyingidde mukubiriza kale ate kati oli mukungu. Obuwanika si bwangu. Ogeramu okusomozebwa kungi. Gwe kikiiko kyasinga okuyinga mu biseera ebyo gwe wali omuwanika? Obuwanika ndowooza obuweereza bwange emirimu gye nkola ndi mumazi wa bitabo. Kale obuwanika tebwandibadde buzibu nnyo. Obuzibu obuliwo bwa kufuna ssente
nakufuna abavugirizi bayamba okutambuza emirimu gy'abassaabasajja ne mu bantu bassaabasajja kale naye nga okuwanika obuwanisi kyo tekiba kizibu nnyo naye okufuna ennyingiza eno oluusi eba nzibu waliwo okusoomoozebwa sente ezisinga ze tukozesa ziba mu bantu byonna abantu oluusi tebaba nazo bulungi tulina omukisa nti oluusi wabawo ebitongole ebimu ebyandisobodde okuyamba naye engeri sente gye zaakeera era nebyo teba na bulungi sente kale okusoomoozebwa kukabe ng'oggyeko ekyo ebyo byonna bibadde birungi kubanga wala abantu betubeera ewaka ewaka mu bwakabaka bwa Buganda wabalawo ebintu bingi ebivaamu kasente akayamba obwakabaka abantu okuba nga ofunye certificate ogenda kwanjula ebyo Buganda Land Board n'ebirala byonna n'ebisingawo byonna ebigwa mu kkowe bireeta kasente eno mukola mutya kati nga gwe yali omuwanika naffe eno tukitandika mu bendobendo ne mu ssaza tulina ebintu bye tukola okugeza tutunda certificate naffe tuzijja Uganda ne tuzitunda tusaba abantu ne bajjumbira empeereza oba okuyamba ku mirimu egikolebwa naye ng'ekisingira ddala kye tukola kinoonyesa ssente okusaba ssente okuva mu bannaffe oba okusonda tuyambe okuweereza pulogulaamu za Buganda tuwa oluwalo era essaza lyaffe ndo lyerisinga obuluwalo mulukoleyo ne Bungereza tukola oluwalo era ffe essaza lyaffe mu masaza g'ebweru twasinga omwaka oguwedde so tukola oluwalo kati bwe tukola byonna ffe ssente zijjamu esinga oba zonna tuziweereza buweereza ki kuyamba kati amasaza baatugamba okuzimba Naikonto kati eyaffe ndowooza emu yaggwa tugenda kutandika ey'okubiri kati twedabira mu misinde gya Kabaka nga bwatulabye bwatulaba era n'omu bwe tutunda emijoozi ezivaamu era ziyamba Obuganda kale awo okusingira ddala ffe tetulina ofiisi tetulina nnyo budget eryawo nti nnene so esinga ebintu byaffe ebisinga zetufuna ziba zigenda bugenzi mbuga olwoke sitategedde bwe muzifuna eno mweziweereza nazimba Naikonto Uganda mmwe temumunaawo kintu kyona kyemukole eno Bungereza nga kya Buganda just mukuŋŋaanya nakuweerezaka waliwo bye tukola emikolo tulina communal groups kati nga bwolaba bwe tusinkana tugera ne dinaazi biki naye nga projekiti ng'ezeekutte ate tunatandika kukola projekiti z'okuyamba tulina bye tukola ebyamba abantu abawangaalira kuno naye nga tetunatandika projekiti nnene muteeka ssente tulina vision ebadde okumala ekiseera nti gye bujja oba budde bwe lutuuka Buganda oba essaza lijja kufuna ekizimbe kyalyo mwebikolola emikolo naye ekyo tutunula mu maaso Mukama nga embeezi tusuubira kijja akabanga kemazeewo kano wano olabanga essente si kye kintu ky'osuubira nti omuntu agenda kufuluma nga wetubeera ewaffe tikagende njiye nkomewo nfune kasente abantu bano bajja mutya ssente abantu baagala nnyo Buganda era omuntu bw'aba awaayo lwakwagala n'ayamba n'akola projekiti so nzibu ssente okufuna eza wano era kyobola nti omuntu bw'asituka n'awaayo Uganda omuntu omusanga nti mpayo 10 ongobe mu kibuga bampayo omutwalo bampayo zino wano kizibu kubanga buli kimu kyakusasulira ate wano tiwali Uganda kangende mu kyalo nguleyo ettooke oba kanzireyo oba leero kangende naasule wagundi kituufu kale kati kwesigadde wafeeko sente zibu kale naye abantu baffe baagala nnyo Buganda kale buli bubakubira omulanga tugezaako okubanga tusonda era tusuubira nti gye bujja tujja kuba tweyongedde okuggumira obalanga wali omukubiriza omukubiriza mu lukiiko lw'abataka nawano kati wooli waba osinga okulaba okusoomoza wawe kusinga okubeera mu ofiisi ezebbiri okubeera omukubiriza n'okubeera omukati omukungu ow'ekitiibwa ajjudde bwonna buweereza byonna kyekimu nebyenkanankanira eri eno buno obuweereza buneneko kusinga ku buli buno bulimu amabendobende gombola 5 miruka kibiki kale ekifo abantu bangi kifo kigazi buli bwali bwakika buno bwa buli omu akkiriza Mwakabaka kabe muzungu kabe muddugavu kabe Muganda kabe nga si Muganda
bonna Kabaka abaniriza kati abantu ba Kabaka bonna tulina obbasembeza kale wano obuvunaanyizibwa bwa buneneko okusinga ku buli naye nga bwonna buvunaanyizibwa era buli kimu bwa n'ebyetaago byabwo. Olunaku lwe bakugamba nti ofuuse omukwati w'ekitiibwa ajjudde olunaku olwaliro ti so tusigale mu kifaananyi n'okuwa amawulire ago era ne gakuleetera kubanga saakisuubira nze nali mmanyi nti bwe Ssaabasajja bw'asimba oba bayinza okukubira essimu oba ne bagamba biki naye nali nvuga ku lw'omukaaga mbaakaata emirimu emirala gye nkola. Mukyala wange n'aŋŋamba nankubira essimu n'aŋŋamba nti Nalongo n'aŋŋamba nti lwaki tewaŋŋambira nga nti kugamba kiti bakulonze okubeera omubaka wa Ssaabasajja ne mugamba bayinza okuba ndowooza osomye bakoze mistake nti endabye eggwe kakati bwe tufaane naafe abayo akamala okyogera ne babaawo n'omulala ankubira so lwali lwa mukaaga so it was a shock naye simanyi naye sikisuubira so naye bwe baŋŋamba ne ntandika okukola ebigere bino bitambudde bitya mu ofiisi eno empya si bubi n'akamu tuweereza tuweereza tugenda emyaka giweze 3 n'okusomamu so yes bitambula bulungi wakyaliwo ebisoomooza naye tutambula bulungi tutambula dda bulungi ate mu bempiseemukko benjogeddekoko nabo omulimu bagusiimira ddala basiima omulimu engeri gyegutambulamu engeri gyemubakwasaganyamu bonna obakumaakuma n'engeri gyofaayo okulaba nti Oluganda lutambula nga lusigala lukyagenda mu maaso ewansi nga luggumira naye waliwo ekintu okuba nti kati abaana bano betuzadde wala ne Uganda gye tubeerera omwana omuzaala naye nga waka Oluganda luba lutono kati no gye muli abaana basinga kuwangalira mu masomero awali nti omwana alina eddembe ly'eddene nnyo okukola kyayagala ensonga eno mugigenda gikwasaganya muti oba mugikwasaganya mutya okulaba nti Obuganda tebusereba mu miti emito egizaaliddwa kati munnono yaabwe ne bwe nali sinnafuuka sinayingira mu buweereza buno okuviira ddala ndowooza mu 1998 nga tusomesa olulimi Oluganda nga tusinkana ne tukola Luganda kirasi nga famire ne tusinkana ne twogera naye mu kwogera n'abantu abasinga kyetuzudde ekisinga okukola kyekyo waliwo ebintu nga bitono nnyo ebikolebwa ne biyamba omwana okwogera olulimi baga nti omwana alina kapasite eyogera n'emukaaga ng'akula ffe oba wano waliwo okukkiriza nti bw'ofuba n'oba ng'oyogera olulimi eka omwana ajja ddwogera naye bw'otalwogeraka omwana ajja kusanga obuzibu odduyiga so consensus oba okukkiriza kuliwo nti buli lw'oyingira mu nnyumba mwogerera olulimi n'ogezaako bikozesa tuba n'ebisomooza onaga nti ate aluwulira naye tasobola ddwogera oli n'alugaana bw'akulamu n'atayagala ddwogera naye eyo sitepu nene nnyo ey'okuba nti abaana waka boogera olulimi kati n'abaana bwe bakula bwe batambula mu baana bannaabwe ne bagenda oba mu kkanisa mu masinzo ku mikolo n'asanga abaana abalala boogera Oluganda ate ekyo kiyamba nnyo omwana n'amanya nti olulimi ye tebamubonya ye tebamugamba kusawo okuyiga Luganda eka oba si eka nti gwe bagamba oba bamugamba eka okumutuntuza okwogera olulimi naye n'abalala balwogera ekyo kiyambye nnyo n'okulaba nga abantu tugezaako kati nga wano obikozesa olaba nfuba nnyo obutateekamu kigambo kya Luzungu kati ekyo kikulu nnyo bwe tuba tuyogera oba nga oyogera oleme kubanga mu bigambo 10 eby'Oluzungu oteekamu eky'Oluganda kimu n'Oluganda badde nga njogera Luganda naye ng'okozesa ebigambo 10 bya Luzungu kimu kya Luganda ekyo nno kizibu naddala oba owangalira ebweru wa Buganda oba bonna bw'oba owangalidde nga olulimi sirwankusinkana agira kituufu ogambye nti omwana aleme kulaba nga olinga abamunyigiriza okwogera olulimi waliwo abazadde abatuuka n'okubonereza kubanga olwo bempuliddeko nga bagamba nze kasite waka wange omwana ayogera bw'atyo nga mumma kyansabye muboneza ayogera Oluganda enkola yalibadde entuufu eri omuzadde okwagaza omwana we okwogera olulimi Oluganda naddala bali eno yes bantuufu nnyo omwana omuyigiriza okwogera olulimi bw'otamanya gy'ova nga waliwo okubonereza
kisinzira kyoyita okubonereza okugeza singa olina eccupa y'amazzi nenzija nenkugamba nti njagala amazzi mu luzungu nga ndi mwana wo nogamba kiŋŋambe mu luganda kiwotakiŋŋambe kati nengezaako oba tokimanyi nenkikugamba neŋŋanda ebwojjawo kunsaba amazzi onnakigamba muki mu luganda awo tekuba kubonereza nekuba kugunjula kati olina kino ekya ssente abaana batera okwagala ssente ezakino ezakiri kati omugamba nti kiŋŋambe mu luganda era najja kufuba wakiri agende wa muzadde omulala ndi kino bakyogera batya addeyo bakyogere bamuyigirize bamwe so ekyo nze nti okubonereza kuno okw'emiggo kukyamu niyo okugunjula kuno nga muyita mu kuteesa n'okulagira kubanga buli kyokola kibaako okugezesebwa ba challenges ezibaamu kati wano tajja kubyogera ne bw'omanya nti anaafuna ekirabo ng'alwogedde bwe mutula okulya ekyeggulo noga nti tino ntula nti eno nnyama kino kijiiko biki kati agenda abiwulira n'abimanya naye bwe mujja kulya emmere nga buli omu ayogera luzungu ekyo nakyo kireeta obuzibu tulina n'ekintu ekirala nti buli famire lwe tuula wamu ne mutula ne mubeera wamu oba ku kyeggulo miiro eyo nebanga mugituulako kizibu nnyo omwami n'omukyala kati nga ggwe n'omwami ne mutulawo ne mutandika kunyumya mu luzungu kiba kati n'abaana bano bayigiramu ne bajjamu Oweekitiibwa ayogedde kubonereza n'okugunjula ebintu bino byanjawulo era byanjawulo biti okubonereza kiwandiise ndowooza punishment okumanya okwange okugunjula kwe kutwala omuntu mu kkubo ettuufu n'omutwala n'omugunjula to get somebody to okugenda nga omutwala mu direction kyakosanya oluzungu gyayagala kati okukola ekyo okubonereza lyerimu ku kkubo lyoyinza okukozesa niyo olina omwagazisa ekintu nga tomubonereza niyo omwagazizza bwagazisa kintu n'omugunjula naye nga tomuyise mukuba kibooko bamubonereza naye nga omuyisiza mu kwagala oba bwayinza okitwala nti nga bwe nkugambye ekyokulabirako ekyamazzi ekyokubonereza naye ate nze nkulaba nga olukikugunjula sikubye kubanga bagamba okubonereza oluusi kiba punishment sort of naye ate osanga kati waliwo nga ndi Muganda nate omwami nina muzungu nina mudaaki kati omwana ono avuddeyo naye nga nandyagadde omwana ayiga olulimi lwange naye ate nga n'omwami wange ayagala omwana wange ayiga olulimi lwe omwana ono oba ogenda mumuyamba otya Oweekitiibwa eri gye twatandikidde nakugamba nti omwana asooka okwogera ennimi esukka mu 8 nga muto nina famire ezemmanyi nga omwami omukyala Muganda omwami ndowooza munnakenya basula mu gurupu oba baki nga boogera ennimi omwana ng'asobola okwogera olulimi lwa maama ne taata zombi tewali problem nina omulala mutabani wange yalina omukyala Falansa ayogera Oluganda n'Oluzungu abaana boogera Olufalansa basobola okwogera Oluzungu n'Oluganda basobola okukola ki era bamanyi bwe boogerera ekikwewuunyisa kati abaana bakulira kuno ffe mu nnono yaffe abaana abawala bafukamira basanga okuwa ekitiibwa kati abaana bakula bamanya we bafukamira for example wasanga omuntu kasita mwogera Oluzungu yetafukamira naye ate bwasanga mwogera Oluganda n'afukamira naye nga tukisomesa oli omwana atula butuuzi n'agamba nti kino nja kikola bwenti kubanga nabo bayiga bamanya engeri balaba ebintu engeri gye bitambulamu kituufu kati waliwo abazadde baba nga talina budde maama ayinga tunoonya ssente kubanga kati gyendabye enkola eri eno ono aba ayinga bayisaganya ku makya bwe bati ono oluusi yatteyo omwana ku ssomero ono yamugjawo besikale nga obudde butono kati Oweekitiibwa mbale mubayamba mutya okuyambako okuyigiriza abaana ennono zaffe abaana beeyamba ndowooza community yaffe ebadde
etteekayo omulimu mu ngeri eno kujjako ebintu byongedde okutabuka naye luli ng'obayinza okuga nti abaana bagende woono yaba abalabiriro n'abalabiridde ng'ayogera olulimi ne baluyiga kubanga ne communities endala ng'Abasomaliya abajju bakikola ne bagenda omwana gye bamutwala gy'ayigira ki? Gy'ayigira ennonoze. Gy'ayigira Oluganda n'ayiga okwogera naye waba obuzibu oluusi ayinza okubulwa kyobula nti oluusi mu bifo ebirimu bannayuganda abangi oluusi kiba kyangu okuddira nti omwana bw'atuuka awo n'agenda ne bamutwala wali boogera amulabirira n'aba ng'akola ki? Ayogera Oluganda. Ekyo kiyambako naye waliwo n'amasomero agazze mangi. Wano tulina essomero nga agasomesa Oluganda naye nga gasomesa ku intaneti. Kati abaana bajja ku Lwokuna ku Lwomukaaga ne basomera omwaka oguwedde twali ku graduation. Abaana ne bafuna certificate zaabwe ne tubeebaza. Essomero eryo bayita Sitegedde era tulyebaza nnyo abali kule. Sitegedde. Sitegedde, that's the name of the school. Sitegedde Foundation. Wow, that's a very nice thing. Era bw'ona ali gugolyako gyadiraba bakoze omulimu gwa ttendo nnyo mu kusomesa abaana. Naye ate kikwewuunyisa mulimu n'abantu abakulu abagenda baga nti omanyi sanyikira bulungi kanzireyo nsome. Kati kino ekyokwogera olulimi bagamba bulijjo okumanya olulimi gy'okoma okumanya ebigambo ebingi n'olulimi lw'oggaziwa ne vocabulary erinnya. Kati era tulina okugeza tulina akatabo k'Oluganda tusoma Oluganda abakulu buli Lwakutaano kuba ku ssaawa emwe era nja kuyita enkyoje obeereko naye nga tusoma ne tweyigiriza kati n'abaana abato oluusi bajja ne batusomera eparagraph. Naye ate ejja kwewuunya nti naffe tulina bingi nnyo bye tutamanyi bye tutayigangako oba bye tuwulira ne tujja ne tuyigira awo. So kati n'ekyo kituyamba okuyiga olulimi kubanga naffe tulwenyumirizaamu kiba kyangu n'abaana dukola ki? Kati mukuŋŋaanira wamu era Zoom. So Zoom eno eba y'Abannayuganda bakamweronda Baganda bokka. Bawulira baagala Oluganda abaagala Oluganda. Kati linki eweerezebwa buli omu najja n'ayingira era byaba Oluganda tusoma ojja kubeerako ojja kulaba tusoma era tujja kwanjula tujja kwanjula kyabwereere as long as na internet nina computer b'essimu ng'oyingira tubane era buli omu ajja n'abuuza kati kankwega ekyokulabirako twaliwo ku Lwokutaano baabuuza ekibuuzo nti baga nti bw'ova kuwanga ng'ogenda kuwanga kitegeeza ki? Kati bagezaako kinnyonnyola oba okimanyi? Ndowooza baba bategeeza nti bw'ova ku magezi gange nkuwadde ogenda kugwa bugwi. Naye w'engatto yaani kitegeeza ki? W'engatto ndowooza oyo gye tuli eno abatunga engatto gye tuli bano baleeta engatto kiba kitegeeza ki? Ogenda bagambye baatubire nti ogenda kuva ku byange ogenda okuwanga okumanyi ogenda kuwanga etto ejjembe si ttooke na tto ejjembe kuwanga tto kuwanga etto. So mubamu bingi ebisomesa twali tulowooza nangatto yennyini shu abanga nga tishu naye nga teshu bawanga jjembe. So babamu bintu bingi byemubamu ebigibwemu nga bipya nnyo nga naffe tetubiwulirangako naye baba basomesa. Abantu mubaagaza mutya olulimi luno kubanga ogenda otutonera abantu abamu nga wamanyi nti ova mu Uganda oba oli munna Uganda oba Muganda ng'akwekweka baga nti abantu abamu babadipootinga babaloopa bintu efaanagana bwe biti. Nakiwulirako naye ekintu ekyo tekiriwo mu community zaffe kubanga tulina Bannayuganda wano babaddewo for generations Bannayuganda batandika okujja wano ku mulembe gwa ndowooza okujja otuladde wano mu Obote 1 bagenda bajja Kwamini kati generations babaddewo abawera. Kati tulina amakanisa ag'Abannayuganda tulina Waterloo Church tulina St Jude tulina Finsbury Park tulina Manchester tulina Scotland tulina amakelezia tulina North London tulina St Chad tulina
Greenwich yaba Anglican tulina emizikiti wane yali egwa is it Coventry tulina emizikiti nagyo giwera mu South mu East ye Birmingham mu North ne bamasheke so kati ebifo ebyo tukuŋŋaaniramu ate twenyumiriza okubanga tusinkana ne twogera olulimi nino obulombolombo nga tulina bumu kale ekintu ekyo tekikoma kusinkana naye waliwo n'ekiwuwalo kyobeera ng'oli wekka oba ng'oli mu bantu abagwira naye bwe tugenda mu communities zaffe ne tulya ku bintu ebyaffe ne tunyumya emboozi yaffe ne twogera ebitukwatako kati ekyo bituyamba nnyo kale kino ekyagundi ekyo sikyakiwulira nakiwulirako n'ekitono nnyo ate waliwo n'okuba nti okuyambagana nga muli wamu ekyo kikulu nnyo era twebaza Mukama olw'ekyo. Naona kutumako Sheikh Isaac we Oxford. Isaac mwelabidde ya mutumiddeko nnyo bambi olaba nga afubayo nnyo ate nga muvubuka kwegamba naye ng'olaba nti kigambo akitambuza abaana bano okuba nti ennyambala ekyukamu eyesama ndabye nga ndala abaana kyenkana batambula nga bali mu Eden omusana kasagulabika engoye ku ttale abaana bakumamute balaga nti kyo kisitulina okutambulirako tulina okusoomoozebwa kunene mu nsonga eyo era abazadde bafuba nnyo okulaba nga bafuuka ekyokulabirako ekirungi eri abaana naye era temubula mbulumira era ojja kulaba nga ebintu bigenda naddala ku bino obudde ng'ebintu bigenda byeyongera naye abazadde buli lwokoma okuleeta abaana mu communities zaffe nga bwegambye mu masinzizo mu Buganda babula nti omukyala takola bw'ati omukyala talyanga atambula naye nogoba bbaasi omwami talira n'ababbaasi bagate muziriramu ebintu ebyo abaana ne bagenda nga bakola ki nga babiraba ne bayiga naye era tebirema kubanga babeera nga bali bataano ng'enjala yamulumyedde bataano batambula ew'omukaaga ajja agenda okulera naye bw'aba amanyi afuba nnyo okgenda okulaba ng'akyuka nga takola nga bali bakola ki be bakola naye balina okusoomooza okula kati jjo twali tugenda okusaba ne mukyala wange twayita waliwo twayita nga waliwo abantu bakulu basazeewo okuvuga gaali abaami n'abasajja nga bali bwereere nga bali nga mwizini kati ebintu ng'ebyo oluusi byesisiwaza naye ofuna engeri gy'obiyita ebbali kituufu ekikolwa ekiriwo oba nkyogere ku kino ekyokuganza abantu abafaanagana mukikwasaganya mutya kino ekyo amateeka buli muntu bamuwa eddembe lye amateeka era gakkiriza eddembe lye naye era kiva mu bagamba mbulira gw'oyita naye kuwulira empisa zo kubanga mu mateeka toyinza kukuma muntu mulimu lwa mbeera eyo toyinza kusosola muntu lwa mbeera eyo naye ate tebayinza kukaka kukola ky'otayagala kati bw'obeera ng'oli mu abantu baffe Mukama mulungi abasinga bakkiriza nnyo mu ddiini kituufu mulimu eddiini abamu ababeera mu ddiini eyo ne beesonseka ate ne batambula naye abantu baffe beesalirawo bantu bakulu era bazaala abaana ne babannyonnyola nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti bw'okula oneesalirawo kale olw'ensonga eyo obuzibu obadde tebunabeera bunene nnyo abaana waliwo emikolo gy'okuba nga kwanjula kugamba tutunda certificates oba tutunda mu mikolo mirala kubanga ffe e Buganda olaba nga bantu bagula certificates mugenda okukyala ne mutwalayo ekifaananyi kya Ssaabasajja olaba nti Obuganda bufunawo kasente emikolo gy'okwanjula mugijjumbira emikolo gy'okwanjula we giri gitandise gibadde gibeerawo naye gibaddemu ebintu bibiri nti abasinga bandyagadde nnyo bwe kiba kisobose banjulire ku butaka baddeyo era abasinga bafuba nnyo naye emikolo egibadde kuno era tukifuba ne giyisibwa mu Kiganda era mu buweereza wano nga ku website yaffe nagenzeeko walabye nti tulinako certificate ebifaananyi bya Buganda twabye Ssaabasajja ekya Nnaabagereka maapu kati oli bw'aba ayagadde okwanjula ebifaananyi ebyo ajja n'abigula era ne bimusindikibwa n'agenda n'akola omukolo era tulina
waliwo ne bannaffe abalina ebyetaaga bwayagala kitande madenzi zaako ekyo omwenge omuganda ekite kigula omukyala akola omwenge omuganda kwali era ne German twabadde naye kati ebintu ebyo ebiri ebikozesa ebitabisobola bipangisa ow'omuganda n'omuyita n'otambula n'ogenda. Tulina n'ekibiina kino kye tukola kye bayita Bereavement Fund ekizaayo abantu nga bw'olaba munno mu kabi era n'omutuyitamu oba abantu bayitamu okweyongera okumanyigana n'okuba nga bayampagana. Nonge tutangaza ku kibiina kino kya Bereavement Fund, okay. Kikola kitya? Kituyamba kitya nga abantu abawangalira? Ekyo Bereavement Fund kibiina kyatandikibwa ku bwe tufa bamukama baba akuyise abantu basinga bandyagadde okudda eka oba okutwalibwa eka naye bw'otayagala kutwalibwa eka noyaga mulimu ffe tusaba nnyo abantu baddeyo ewaabwe kubijja ne bw'oba nga onaazikibwa kuno oluusi ssente ziba nzibu abalina ennyo bakolanga insurance naye oluusi oyinza okuba ofuna nga tasobola insurance eyo kubanga eba yali mwezi. Obeera mu community eno nga bwe njogeddeko kiba kitegeeza nti banno bakusondera. Mulimu abantu nga ggwe nga bakumanyi nnyo gwezo ziwera mangu ne baleeta nga nze nga mukama mpise nga bamanyi batono nga famire ejja kukola ki ejja kubonaabona oba nendwawo kubanga abantu oyinza gamba nti mujje musuule bwerere gavumenti muziike leka pulodika okuziikamu kakugula kakati kati kunze kimbeera kizibu gwe kiba kyangu kati ne tugamba nti ekyo kireetamu obuzibu ne tukola ekibiina kino ekyajjawo ekiyitibwa BBF kiri wansi wa Ssaabasajja mu ofiisi muno mw'empeereza. We otoola ssente mulundi gumu n'ofuuka full member. Kati bw'ofuuka full member buli muntu afa oba omumanyi oba tomumanyi ng'abadde member osasulayo amabugo tugayita mabugo n'osasulayo kati osasula kati tuli ku paundi ndowooza 7. That's very small. Ate osasula waliwo akoze eki afudde kati family eri eba guaranteed kati omwaka guno bafuna paundi 9. Kati ekyo kiyambako nnyo kati gwe bakugamba bugambi nti waliwo afudde memba yafudde paundi 7. Tetukola kabaasa kubanga biba bizibu ebyakabaasa era byebimu ku bye challenge tulina tugezaako nnyo kosa tekinologi esente oziweereza osasulamu banka n'ofuna risiiti tulina okukola full accountability tulina ogezaako okubikola nga byekola byokka kubanga okuddawo tulimu abantu nga 107 kati okudda buli omu 7 gundi kebereza ono wachenji tetuzaagala zikwata zigenda bugenzi kuki ate oluusi ne ssente ziba n'amaloboozi okwatawo ti ssente tandika okugamba ebigambo nga tobiwulira tobitegeera tisooka ontwaleko wali wabbali olaba kati sooka ontekeko wali obuweereza ffe bakitusomesa ekisooka tulina okuba abeerufu ennyo mu buweereza bwaffe era ssente ezo tulina kati bye tukola ebirala ebya Buganda for example oluusi tukola emikolo tusondeeza nayekusooka tuteeza oluwalo betoyinza kukwata ssente ate zibadde zisondeddwa wa mu bufu ate n'ozikolamu oba n'ogenda zikola omukolo oba n'ozitwala mu luwalo oba n'ozitwala mu nayekola buli ssente ziba mu luzungu baziteekako akakomera ring fenced okukola ekyo ekyazitikolerwa era ebitabo ebiri kikolebwa omwaka oba periodi bwewera ebitabo ebyo birambikibwa buli memba n'alaba ezayingidde ezafulumye ezakoze zitya kale abantu baba n'okukkiriza nti ssente zaabwe tezigenda mu bye taatumye ate kino kiriwo okuyamba tetundu si bizinesi nti wasigalawo ssente kiriwo okuyamba buyambi abantu babeere nga tebabonaabona nga waliwo oba oli afiirirwa singa omwami afiirwa omukyala nga bwegambye nga tamanyiddwa nnyo wana omukyala abali muzibu naye wanayambibwako naye ate tulina n'ebirala byetufunyeemu nga tetunava neku ekyo kyenyini nga tugenda ku ekyo kyetufunyeemu nti omuntu memba yekka bw'aba yafudde bwe tusondera oba bwe mba nnyingidde nga mukyala Bwanika ti mwami Bwanika abaana bange abazzukulu bonna babeera wansi wange nga ndi mu biriiva eno BBF
ng'oyingiranga ggwe nga nze Ruth oyingiranga Luusi nolonda omuntu gwoga nti mwemba mukama mpise yes gwe mukwasa akange kubanga tuyinza kuwagenda nako mu ggulu obagenda nako bakuziika nako banokka mulagenda nako mu ggulu otyo oga nti bwe mukama singa mpise ono gwe mukwasa kati gwe singa obeera mwami bwanika nga taliimu mwami bwanika mukama n'amuyita mwami bwanika gwokafiiramu kubanga esi mmemba oh dear anuku kati gwe kiri gy'oli okukakasa mwami bwanika abeeremu oba wakiri omusasulire batukkiriza ffe by'okuyingira mwena mulina okuyingira era babenkalajja so bwe siri mu kigroup bwe siri mu group eno ya BBF sina we nkwatira ku musanvu guno ate waayo nyene bwe tugaba kenda ng'oba mukama akuyise bwe tebakuwa tebakuwa bakuwa oli afudde naye ate kinene ekirala kyekiyambe nti kireesemu abantu okwongera okumanyiganya n'okubeera awamu kubanga kati wano waliwo ekiwubaalo nakyo kibadde ekiwubaalo nakyo oluusi kitubaddemu n'okusoomooza nti okola nonyuka noddayo eka oyinza okuba nga oluusi mu nnyumba obeera mumeka omubeera mu babiri ate munaagenze kola abataliiwo bakola kati bwe tuba na bino ebintu ng'egyo emikolo ng'okusinza ng'okumanyigana n'ebirala ebikolebwa ate kiwubaalo kino kikendeera naye tuna n'ekintu ekirala nti generation ziweze tukadduwa abantu nkugambye gye batandika okujja tuna ne bannafaamu nga bakuze ne bakola ki abale nga bakyaliwo naye nga beetaaga okulabirira beetaaga okukubira okumunoonyaako lulinga bw'okaddiwa oddayo mu kyalo oba muleeta omuntu ku kyalo najja n'akulabirira kati kuno olusinza obutabaawo kati oluusi bwetaagayo munaakuba nti gundi oli bulungi walidde olina kyoyamba kubanga nti abantu ffenna tugenda tukula twetaaga okubanga tuyambagana tumanya oli gyali era kaweefube oyo munene mu community okulaba nti muno bw'oba tumulaba okumala ennaku munoonyeeko waliwo oli agamba nti zati nga ziteyaŋŋamye nti alina obuzibu waki mumunoonya osanga yakubeera yekka bwe kyandibadde naye mulimu n'amateeka kubanga ti singa omanya omuntu negamba nti genda Ruth okonkone gundi olabe bwali n'omukonkono banga waliwo dementia n'abanga tajjuke naga nti akabira poliisi nti waliwo omuntu anakonkona gwe siraba so muba n'engeri gye mubibalansinga naye nga wankwadde ekyokulabirako tibwekaba katabo oli abeera mu nnyumba ye n'olaba nti gundi ono takyajja lwaki takyajja mu ssinzizo waliwo ekigenda mu maaso takyawandika ku WhatsApp ngaabuze nnyo naffe tugezaako okulaba nga twekolamu omulimu ogwo kubanga Ssaabasajja tugamba okwekulaakulanya tukoma mu oba ku Buganda ozizza ku ntikko kitandikire no bantu okubanga tubeera balamu nga puroguramu era bweri naye tulina okulaba okubeera omulamu era n'okubanga twekulaakulanya mu byensimbi na buli kimu twetwale mu maaso oyogedde ku bakadde okuba nti nno bakooye kati abeera waka oluusi nga badepressed ekiwubaalo nga kiyingiddewo tulabeko n'abaana abato owekitiibwa mu nsi muno nga bejja mu bulamu bw'ensi eno ekyo kibadde nakyo challenge kati abaana bano mubakwata mutya mubakola mutya mulinamu enteekateeka nga Obuganda obuli obawangalira eno gye mubakwatamu Ssaabasajja omulembe guno gwe yagukwasa abavubuka era tulina omukulu akulira abavubuka omukungu akulira abavubuka ebimu ku bikolebwa kwe kulaba nga abavubuka basisinkana n'emirundi ne boogera ku bibaluma ne bawa ebirowoozo ebimu ku bisinga kusoomooza n'okutawaanya gye kwe kufuna emirimu naddala nga kuva mu ssomero waliwo programs mu mabendobendo okulaba nga abavubuka basisinkana nefuna abantu abamentaling okulaba nga bafuna emirimu obutaba na mulimu wano kireeta obuzibu bungi kubanga mu nsi endala ayinza okugenda eno ga nti gundi mpaayo ku ssente olinaku wano batolina kati obutaba na mulimu tekikujja kikubula ssente yoka naye ne confidence egenda nga tolina ssente kale abaana bano twagala babe nga olumala okusoma bafuna emirimu era zezo careers drive ze bakola nze n'abamyuka mu mabendobendo n'abakungu bona gezaako nnyo okulaba nga abaana babakolerayo programs okulaba nga kusooka bafuna emirimu abatagirina
okumanjingana ate twagala bafumbirwa abantu bebamanyi. Ekigambo kikulu. Kale ebintu ebyo byonna nabyo bigenda wansi mpola mpola. Nga twogera ku bufu abaana kufumbiriganwa. Edda baalangawo enteekateeka yakolebwanga ng'abantu omufunira oyinza okulaba nga kayi Ruth n'atuuse kamunoonye waliwo mutabani wa mwami Sensuwa katufune engeri tubakwasaganya era yamufuna. Enkola gy'erina ebungereza. Enkola gy'erina twafunamu obuzibu era bwe tukyabulwanyisa nnyo nti nga bwe nkugambye ezo community mwe tusinkana. Oba ekintu ekyo kyava Uganda oba mbadde nkyogerako emirundi nti abaana abasinga bayita abantu uncle ne auntie. Kati ekintu ekyo tugezaako nnyo kirivasinga oba kijjawo. Kati singa ozze n'omwana wano yanduse nti uncle oli otya nenze siri uncle. Kati eba siri auntie we oba gwe toli auntie wa mwana wange oyinza okuba mukwano gwange niba mukyala Ruth nze mba mwami Gundi naye bwe ntuuka anti olwedde oconnectinze Oluganda nze ndi Wambogo oli wa Nsenene tetulina Luganda lwonna kati abandi badde bawasaŋŋana bali kubanga n'omwana bw'akula for example singa omwana obadde obeera kuno n'ojjanga omwana wajje wange n'asanga ababange ne bagira kati ne bakuyita anti kati bw'omuga nti omwana wa anti mulaga nti leka naawe oli anti wange ate nze nti okwagala omwana wa anti. Naye kati tugezaako nnyo okulaba nti ekigambo ekyo kibeere nga kivaawo oli abeere nga Mr. Mwami Gundi mukyala Gundi noono nti bamanye nti obudde baba butuuse tebalina nsonga lwaki tebakola ki tebafumbiriganwa. Naye otandika okugamba uncle ne auntie ekika kyonna ne kijula uncle ne auntie abaana bano kyebava bava mu community ate ne bagenda awalala okunoonya ki batalinaako Luganda nti bano bonna baganda bange. Kale ebika bino omulimu nabyo gubikolera ddala okulaba nga boogera n'abaana okumanya amannya era babasomesa baga nti bw'olaba Kalibalo ewa Nsenene Nsiisi Kalibalo Nsiisi nti abo Bansenene tebakulinaako buzibu nti bano bwe bati ti mwami Sensuwa nti awo bamutima nti ani kati abatumo bannandago bannamata bannabaale byonna nogamanyi nawerezaako Barandago badde nkugambye nawerezaako so kati amannya ago mbanga so kakati ago n'omanya nti bw'olaba erinnya n'abaana ne bakiyiga nti bw'alaba erinnya Gundi ate kuba kyekika kati ye alaba bulabi nawe n'awulira erinnya n'amanya mu famire ya Gundi erinnya kiba kika Gundi. Naye kati mugenda kuteekawo mane yakyogera mu Luzungu ne mu Luganda kankinoonya alternative kankyogere mu Luzungu alternative ki eyo anti ne uncle kubanga lutwakikozesanga okwagala abantu bawe ekitiibwa nti bunene bwendeeta waka omuwala nnyambako emirimu saagambanga nti n'omukozi ngamba anti omwana naye bemwesala mu maaso amuwa ekitiibwa tugenda kikola tutya ekyo kubanga ekitiibwa kye badde bawa okusigalawo naye ate nga tuwonoonye omulembe nze we nakulira ng'ebyaba anti ne ba uncle ebyo si bingi nnyo bigenze biyongera bweyongezi. Nzijukira waliwo omukyala yatuyambanga ku mirimu eka nga tuli bato gwe baleeta gondooza bamuyitanga maid nga batugamba nga tuyinza kkiriza bamuyita mukozi nga tumuyita maama ekyo kiri okke kubanga yali muntu mukulu naye n'okulaba kati omwana nga bw'obuuza olina obugambuga nti mwami Gundi mukyala Gundi ekyo kitiibwa kimala. Naye bw'otunula ne mu communities endala gwani gw'osanga buli gw'osanze uncle anti ekigambo ekyo twakyonoona ffe nga n'abazungu tebakikozesa naye kati ate ffe tukikozesa. Kati oyinza ogenda wano kati nfuna wano omuntu najja wano ng'ayagala mukolera emirimu oba mubaleeta naga nti uncle nti ompita otya uncle ndikusaidia maama wo kubanga lwakuba mwana muto yagakwa ekitiibwa naye nga toli kati ekintu ekyo saho mwami oba mukyala bamuyita Mr. oba Mrs. oba kikimala ne tumuyita ki tumuyita uncle oba anti era tukyalingawo naye kati
noddira maid uncle buli avuddeyo anti buli avuddeyo kati ekintu ekyo n'abaana kibabuzaabuza ne batamanya Luganda lwabwe ate abantu abasinga wano bafubye nnyo okulaba nti abamu bafubye nnyo bayinza okuba Ssaabasinga okulaba nti abaana bamubula nti oyo ssengaawo oyo taatawo oyo kojjaawo kati tekibanga amanya ekika n'akalandira kubanga ffe tetulina mukisa nga guli Uganda kumanya nti olina bataata bangi wali okumanyagana nnyo kati ffe abaffe wano bo ekika mubeeramu abantu 10 nga kiweddeyo kati bwe tunatandika okubeera ebintu ne tubizanyiramu bijja kuleeta obuzibu. Bo basenga bakola batya obeera babijja e Uganda kubanga senga abanga n'ensonga ze ng'omwana agenda okufumbirwa bagagendako ewa ssenga omwana wezize emyaka oba yeekonya akagere bagagendako ewa ssenga okumuteekateeka eno babikola batya. Tulina abantu bagezi nnyo wano abantu ba improvisinga bayiya ne bamanya nti kino bwe kiba bwe kiti tujja kugenda ewa gundi najja muyamba neera n'ekyo waliwo amateeka agatutwala waliwo gy'otatambulira kubanga oyinza okwesanga ng'oli ki waliwo tosaatuukira n'otuuka eyo ne bikuleetera ebizibu ekyo kikulu nnyo balina ensonga amateeka ge bayisaawo ne bagamba nti kino tokikola kino tekikola era kiyinza n'okuteekesa mu kkomera. Naye maama nga tebamanyi nti Ssaabasajja yalagira kibeere ekyo kikwawula ku muntu omulala ng'omukyala nti ono omwana wa Nambi kati amateeka agafuga wano obeera mwegendereza nnyo era ekyo kikulu nnyo nti bwe toyinza kusaatuukireyo gye n'ogenda oyinza okutuuka kyetaaga waliwo tulina omukungu akulira abakyala amuyita Kalungi ajja kwogeramu naye ojja kwogera naye ajja kubula ebisingawo naye nga Ssaabasajja tulambika natugamba nti buli munsi mwe tuwangaalira tulina okugenda ku mateeka agafuga ensi eyo nga tunakola ki nga tunakola bikira kaliwo tulina okuba twakubeera baziba misango okubeera nga tukola nga bwe kikolebwa. Nga tutuwumbawumba twogereko n'okubanga okutambuza Ssaabasajja Kabaka nategeezeddwako nti oba oli mu ggwanga lino Ssaabasajja waba wakulabikako mu Bungereza gw'otambuza Ssaabasajja Kabaka mu bantu bonna abalina n'ab'ekitiibwa bonna olowooza lwaki omulimu gwe bagukwasa ggwe? Sijja kwogera ku bya kutambuza kubanga ebimu tebyogerwako waliwo ensonga lwaki tebyogerwa ebyo nja bireka sijja kgenda yeeyo naye nja kuga nti omulimu gw'owessaza kwe kufugirako okubeera amaaso ga Ssaabasajja mu kifo ekyo mwakunga ne baba alina kyabuuza ng'ali mu ssaza eyo nekyagawo okumanya n'ebirala owessaza yaba alina okukola ki oba bambejja oba balangira oba bakulu nga Katikkiro baminisita bakyadde n'abalala bonna bakama baffe owessaza yakola ki yabeera mu nteekateeka n'abaweereza abalala tuli abaweereza bangi ddala wano kati mu ssaza muno tubeeramu tutuuka mu 10 kati naye nga ffenna nga ttiimu naye ojja kunsonyiwa nti ebya Ssaabasajja n'entambulayo ebisinza byogerako okuwa mu general picture nti ffe ng'abaweereza tuliwo kumaakuma abantu ba Ssaabasajja bonna tuli bangi ddala nga bwegambye tutuuka mu 10. Kituufu ow'ekitiibwa kusoomoozebwa ki kw'osanga okubeera amaaso ga Ssaabasajja kubanga buli musi mutono okubanga ojja mugamba eccupa yagireese nga sajjudde teri wansi naye nga olina okwogera ekiri exact. Obuganda bubaddewo okumala emyaka ndowooza 9 n'okusukka kubeera emyaka egyo obwakabaka bwa mirundi obwakabaka kabaka wa Buganda yekka sinzaga nti wabaddewo ensi endala zibadde ne bakabaka abakulembeze ne buvaawo obwa Buganda baddewo emyaka egyo mingi kubanga bulina enkola systems kwe zitambulira kati bw'obeera omuweereza aba oli owassaza oba oli mukungu oba ki babaako enteekateeka n'ennambika gy'ofuna olwa system eryejja ne structure kw'otambulira kale kikuyamba nti obuweereza bwo buba bwangu bw'oba ogoberedde bakuwadde
tebiriiko nti ekyo katukiye kino katukipange. For example ngunyiza okukwekiraba kati Nambika ne bagamba bwa nti sijja kukozesa Ssaabasajja naye kankozese nti Kabaka tikiraze ne baminisita kuliko bannaalinnya n'okutuuka obutuusi n'entuula naki byonna olwedde biri byategekebwa dda bimanyiddwa nga birina okutambula. Kati kiba kyangu nnyo okuweereza kubanga structure eyo ya emirimu engeri gye gikolebwamu eba yakolebwa dda, kale eyamba kiba kyangu nnyo. Manyi lwaki mukubuzizza ekibuzo bwekityo nti waliwo olabanga nze waliwo bensaasira abatambulira ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga nti obulamu bwe gwe buyina mu ngalo kati koma akafaananyi nga enteekateeka eyo yonna gw'ogikulembeddemu obunkenke obuzibu n'obwangu bwonna bw'oba obulina. Buli lwafuna omugenyi ne bw'aba Katikkiro omu ku baminisita Wamumbejja era wajja kubeerawo obunkenke kubanga muntu mukulu aba mukulu ddala era kikwatako okulaba nti atambula bulungi, asula bulungi, addayo bulungi n'ossa ekikonoga nti atuuse bulungi kubanga singa kiringa bw'onaabeera omugenyi n'oba n'omugenyi mu maka ago wandyagadde buli kimu kikole ki kitambule bulungi tiga nti adde asigayo ekikopo ne kimugwira kale nayo okukyala kwa bakama baffe era naffe tubaako n'ekyo okulaba nga batambula bulungi. Waliwo abagenyi abasinga bannange nga wagera ogamba ye bali kujja kasita zeeyo mirembe. Oli mwami Ssemaka ate oli taata oli muweereza ate emulala gigenda mu maaso ebintu bino bikwasaganya otya? Ndowooza kuba baki structure kiki mu Luganda structure ndowooza engeri gye tuweerezaamu emirimu tuyambibwa nnyo first olwa bino amasimu ne kompyuta ebyajja bituyamba mu mirimu naye waliwo ne structure ezikola zoba nazo nga zikola n'otemaatema kati waka kati mirimu kati gya Ssaabasajja kati kiyamba nnyo Zumbu gundi COVID bwe yajja yatukola bubi nnyo ate COVID yavaamu ebirungi bingi yavaamu ebirungi ddala ekimu ekyo eky'enkiiko luli edda nga olukiiko otambula n'ogenda mubeere mu kubeerawo twali na edda ennyo nga naakajja kuno nga mobile phone tezinajja nga bweyagala kati nga gwe nga nje nkukyalire simbula busimbu n'enzijja nga gy'ovudde niyo oyinza okutuuka ng'oli taliikonkona ddayo mu ssaawa nnamba kati kino ekyokujja kwa Zoom ne nga bwolaba WhatsApp tekinologi ono omupya ayambye nnyo nti obuweereza bukyali buzibu ate communication webeerawo ate emirimu gyanguwako n'ekirala nti nga bwe nkubulidde tuli bangi tugabana emirimu waliwo kye bayita delegation kati ekyokudelega emirimu egimu bwe tugigabana giwewukamu ne gituyamba ekirala kye tuli mu buweereza kwe kumanya ekigendererwa n'omanya nti kino kyekigendererwa kyange kikuyamba okukola ki okutuukiriza ffe kati tukola kimu kye tukolako obumu nakwekulaakulanya so tuba tusongaawo buli kaseera kati kiba kikuyamba n'osigala ng'otunudde mu kintu kimu kyokola okusobola okukwataganya ebintu ebingi ekyo ne kikuwa nga obudde bwo busigala ku kintu kimu bw'onyikiza ekyo maybe ate n'otandika ekirala kati ekyokuba nga tufokasinga ku bintu bitono oluusi kituyambako okuba nga tutuukiriza. Omwezi guno gwa bataata nankwadde bataata nakula bataata naye kati nkwadde bataata ate nga tutunuulira n'embeera y'okutabuka omutwe gatumba oba kaki bwewali agadde okuweereza bataata n'abaami enjeno ayinza okuba si taata tanafuuka taata naye nga kati afuuse musajja. Obuweereza bw'empeereza bataata naddala mu ssaza lyaffe lino ne mu Uganda yenna nti obulamu si experiment obulamu obuyitamu lumu
tewali kugezaako gyoyitamu ye final. Abataata nandisabye twongere nnyo okulowooza ku bulamu bwaffe. Tutya waliwo okwekebeza buli kaseera okulaba endwadde ezijja. Waliwo katuna endwadde kati nga prostate wano challenge nene nnyo. Tugezaako nnyo okulaba nga esinga kuluma baddugavu tibataata byabeera singa okukwatibwa endwadde eyo bataata bagenda mu misomo kubanga tebatera kujjumbira nti bataata bagezaako okwekebeza. Ekintu ekyo kikulu nnyo n'ekirala nti bataata ensi baleme kugyetika ku mutwe tugisaako maanyi nti kubanga kati bw'onaaga nti buli kimu okikole kyekyogeddeko ekya mental health nti buli kimu okitwala ebimu bireke kola kyosobola era weewummuzeeko sanyukako kola ku kyoyagala si buli kaseera nga bwe ntera okugamba nti ani yakutuma ssente ezo zobeera ku buli kaseera. So bataata singa bakola ebintu ebyo kituyamba nnyo nabo ne babeera ate n'ekyokusatu okwetaba mu kuza abaana. Oluusi bataata omulimu guno babadde bagulekedde nnyo bamaama nnyo okubeera role model n'okuyamba. Era tunayo ekibiina ekyala bannakyewa abakola bo nga baagala kulabira balenzi ndowooza mwami Kalanzi yakubuuliddeko kibiina ekyo. Kale singa bataata bakola ebintu ebyo ebisatu ekyokufa ku bulamu nga beekebeza bagenda misa bakola ki ekyobutalowooza nti balina okukola buli kaseera ensi togyeteeka ku mutwe nti ensi togyeteeka mu mutwe n'omuzaamu ate n'onyumirwa kinnyo neno n'obeera nga responsible n'obeera nga buli kaseera tobeera ku dimandi eyo. Ekirala okuyamba ku baana okukuza abaana tolina kubanga gwe omuzadde naye kubeera role model eri abaana okubayambako okubeera mu community okubawa ekifaananyi ekyo nti taata abeera bw'ati. Ebintu ebyo singa Mukama twongeramu amaanyi manyi waliwo bangi ababikola naye nsaba n'atababikola babikole oba nabo bayongereko bikola. Abaana bano babeere nga balina nabo kye batunuulirako ne bataata okuba nga babaako ettaffaali bagattako. Oweekitiibwa nsaba kano tulemu tukanyiikize akataata okubeera role model nti bataata tetukoma kuzaala buzaazi kuweera mwana mwambaza ngoye empale muyigiriza kuvuga gaali n'ebisigadde. Role model w'omwana taata ow'enkya yalibadde atya? Role model taata ow'enkya tulina okuzaabuzibwa nti abamu balowooza nti role model anakuba star oba mugagga nnyo. Role model yakuteekateeka yateekateeka omwana nabeera nga amuteekateeka okula omuntu ow'obuvunaanyizibwa assa mu bantu ekitiibwa omukozi atali mugayaavu ayagaliza ayagala banne nabeera omuntu mulamu. Kino ekya ssente oba eky'obugagga oba ekyo bijja luvannyuma biyinza obutajja naye ng'omuntu akule nga ali rounded ye taata. Role model tetunoonya muntu nti oleeta avuga ennyonyi yasoma nnyo yakola ki. Role model kubeera kuba kifaananyi kirungi nti omuntu ow'obuvunaanyizibwa yandikoze kino, omuntu omutuufu yandikoze kino, omuntu bantu abe tunoonya bantu kubajja ku mwezi kubanga abantu ye community yaffe eyagala omuntu omwana omuddugavu omuzungu ayinza okubeera mu role model we era kyakyo kikuba kirungi nnyo era ntono bw'abanga ava waabwe ate kiyambako nnyo. So role model muntu oyo ajja kubanga ng'ebintu byemmenye wansi ng'abirina teetaaga kuba na ssente teetaaga kuba yasoma nnyo teetaaga kuba na naye ng'alina ali grounded and rounded. Yes. So omuntu eyalagadde okujoyininga eno community akola atya? Erwa gye mwina ey'Obuganda wano Buganda wano lino Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna memba wali automatically ayingira atya ajoyininga atya okubeera ku Zoom okufuna era bw'otuuka tulina Zoom tulina WhatsApp groups. Abantu basinga balowooza nti bwe twogera ku Buganda tuba twogera ku Baganda naye Ssaabasajja nga bw'omanyi ayaniriza buli bantu buli omu tekyetaaga kubeera Muganda bukasite bukkiriza mu Bwakabaka
tuwasiŋŋanye n'abantu abalala mu bazungu abamu bannayuganda batali baganda bonna tubaaniriza kye tukola kiri ekigabo nakubuulidde kya bumu unite nakwekulaakulanya kati gwe ojja bulinoga nti bannaye nanja kubeera mu memba muno tukolere wamu ndeeta ebirowoozo nsomese mbeeko nekyengatta nange njige mu BBF gye nakubuuliddeko tulina proportion y'abantu nene nnyo nga si baganda ninga baagala enteekateeka eyo nga tukolere wamu ffenna kubanga jjukira ffenna katonda tulina omu ffenna tuva mu ggwanga limu ne betusanze kuno kale bonna tubaaniriza tujje kyetutayinza kukyusa kyetutakyusa ate ffe kabaka ye mukama waffe era mu nsonga ssemasonga ettaano esooka okukuuma n'okunyweza ki namulondo oli bwaba atujja ku ekyo awo nga tumuga era kyobola bantuga nti Buganda tukulembeza Buganda Believe Fund Buganda kino Buganda kiri bujjangu tubeere naye bwojja n'ogaa nti kati tukikyuse awo tuba tulemaganiddwa kubanga ffe oli yensulo okutuva namunswa ki kyetayogedde ku kiwali agadde okushengako n'abalabi ba RKB mpozi okukwebaza omulimu gwokola ekyo kikulu okuweereza si kyangu n'okugamba abantu okusigalamu essuubi nti buli weba n'essuubi ebintu bitambula wajja kubeerawo okusoomoozebwa kyonna kiri naye nkimanyi waliwo bingi ebiyitawo wano newaffe niye abantu tusigalemu essuubi ebintu tugenda mu maaso ate n'okulaba munno bw'abanga walese tali bulungi omumanyi mugonvu munoonyeeko ekintu ekyo kikulu era bweba tunajibwa oba oli kuno nga tuyingiranga mu BBF kugamba fuba ojja otwegatteko ongere mu BBF tebijja kuba bukomi kulaba ng'oba mukama ayise oba kiri ate n'okusanga bano ne tumanyigana twagala nnyo tumanyiganye tusinkane tuba n'ekyeggulo buli Novemba kijja kubeerawo oba tusajjangu tuba n'emisinde gya kabaka mu April jangu twegatteko tuba n'olunaku lw'abakyala mu Maaci jangu twegatteko tutuuze abaami era bw'emikolo gye gibaawo mujje mubeerewo niyanza nnyo ekitiibwa baakadde kompadde sewo amiina nnyabo abaana n'omukyala wonna ogenda bandabira naabe wange nja bakulabira bonna katugereke oyongere emirimu gya Ssaabasajja Kabaka amiina nyebalinyeeba ddala so bwe tuba tubadde olunaku olwaleero atakumira mpeera bankuumire nti Rose Karibala Bwanika mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka straight oyo London Ssaabasajja Kabaka awaagaali. Bye.